Security yiyo. Teri chichi. Bali bakaka balina empisa abalala basuuka empisa mu maaso g'abasirikale tutandika okuba ebikonde emmotoka pipe biki don't you think nti kyongera obusungu mwabo abavunaana omusango gw'effujjo nga balaba obutambi obufaanana ng'obwo abatukulembera n'abasirikale tukimanye nti bagezi bye bakola babitegeera badirinzeeko n'abantu abali mu myaka egyaffe abalina characters ng'ezaffe okumala emyaka mingi nnyo gye bamaze mu kulembeza okitegeera kati bo tebasobola kusinziira ku mwana akubye mmotoka ngumi ne bagamba nti ono katukole ki katumukole bwe tutyo okitegeera kubanga ebyo byonna babimanyi emotions bazze baziraba ez'abantu bwe zisituka ne bwe zikka ebintu babitegeera bo tebajja kubiraba nga ffe balemaani ababiraba nti oli olunaalaba simanyi omwana akubye engumi ku mmotoka ye n'atiitiira bajja kuba bwebuuza kikyakoze ekiddako ekisobola okubanga kikola ki ekisobola okubanga kiwalinga okitegeera so kitegeeza bo bajja kukozesa judgment yaaba entuufu oyinza okubanga gwe omuvubuka oyo wasemba mulaba nga akuba ekikonde ku mmotoka naye nga bo batekinga initiative omugoberera ne bamanya mbeera kizaalina biki n'engeri gyakolamu ebintu bye bo ne bakizuula nti owaayo ono yali just mu vibe ng'akola ki ng'awagabuwazi okitegeera so ffe tujja beesiga okubanga bo bakola judgment okusinziira kunoonyereza kwabo ng'era bwe kize nga kikola ki nga bwe kize kikolebwa tetujja tunuulira by'abano bagendera ku vibe sima omwana akubye emmotoka piki sima bityo kitegeeza tujja tunuulira bannamateeka bo gye banaaba bakoze eki kye banaaba basazeewo kubanga abo abantu babamanyi n'okutusinga oyinza okwesanga nga bali mu mateeka batumanyi n'osinga famire zaffe kuba bo bateekemu obudde buli omu ne bamusitadinga nga bali mu mbeera omusango ogwasooka ogwamuvunaanibwa mu kooti omulamuzi bamutegeeza ku ngeri gye bali mu kukonsayiringa ne bacomplainant then ne muguno omusango gwansambya era ne bategeeza kyekimu but later state n'awakanya ekyokuteeseganya kwa nsambya ne ttiimu ya Alien Skin olunaku olwaleero tusuubire nti ttiimu ya Alien Skin abavunaanyizibwa ku nsonga basobodde okugenda ne bayogerezeganya n'abantu bano buli wategeddeko oba nawe tonna bakitegeerako nti waliwo empuliziganya eyagenze mu maaso ebyo bye tutagenda mmanyira wano nga tujja bimanyira munda eri nga biteekeddwa kusalibwawo munda wali ffe tusobola okwogerako ku bye tusobola okwogerako tusobola okukolako bye tusobola okukola then ebyamunda wali tubireke byo byawali okitegeera kati ebyo byonna ogenda mu details z'ebyo na biki na biki byonna tubirekere munda wali wewajja osaawo ekyo ekyabaddewo n'ekitabaddewo bubaka bw'owa bannafango ndeya abalindiridde kibanda okuba nga addeebwa olunaku olwaleero mwenna abawagizi ba Alien Skin abakola naye abatambula naye ne famire ye mumanyi omuntu omutuufu gwe muwagira mumanyi the other side of him okitegeera abano abasalawo okumanyako side emu musobola okubaleka bo ne bamanyi eyo naye abafuddeyo okumanya the other side of Alien Skin nkakasa y'ensonga lwaki musigala mukyamugobera lwaki mukyakola ki lwaki mukyamukkiririzaamu mwenna baawe essuubi ery'okuba nti osobola okuva yonna gy'ovudde n'ojja n'owangula naye n'ofuukako ky'ofuuse ekiseera ne kituuka ng'olina abantu abasobola okukubeererawo mu bizibu ne mu bulungi mwenna musigale nga mukyakola ki nga mukyagoberera okitegeera ebiseera ebisinga nze ŋŋamba nnyo abantu nti omuntu osobola omugoberera naye osobola obusalawo n'otamugoberera 100%. Osobola omugoberera ku buli omu n'atwalako percentage gy'awulira gy'ayagala okukola ki emukolera okitegeera ng'oyinza okuba ng'oyinako 10 oyinza okuba ng'oyinako 30 oyinza okuba ng'oyinako 2 gwe kasita kiba nga kikolera nga kirina kyekikola ki nga kirina kyekikwongerako okitegeera so mubeere bagumu mubeere bakkakkamu tulinde omulamuzi kyanaasalawo leero then tulabeewo kinaatambula buli alina abawagizi abaana abalabe bangi ku mutimbagano kwebali nga balabe ba Alien message ki gy'oyinza okuba mu kaseera kano bonga esala ze balina za Alien asooke yebake mida just message nyinza obutagiwa abalabe ba Alien nene njiwa abantu abalinga Alien oba abayinza okwagala okubeera nga ye mu biseera eby'omu maaso kitegeera mu nsi bw'otunuuliranga percentage y'abantu bwe baku 10 ogenda sangako abantu 25 nga bo basobola okwagala unconditionally mu mbeera ki oba kyo kitegeera
osangeko abantu 25 nga yajja kuba akwagala naye ng'akawulire kati ne kasobola omukyusa n'akola ki n'akukyawa osanga 25 nga bo bakukyawa naye ng'ate asobola okukyusibwa akantu kati nnyo n'akola ki n'akwagala then osangeyo n'25 abasembayo nga ye takwagalira ddala ne b'olikola ki nga ye tagenda kukola ki tagenda kutegeera okitegeera olina kukola ekyo kyokkiririzaamu gwe kyokkiriza nti kyekituufu n'obusobola okusika abo abasobola okuba nga bakola ki nga bakwagala ne bw'ozuula ng'abo 25 kye bakwagalako tokitanga abasigadde basobola okujja nga we bagenda basobola okugenda nga we badda eri abatagenda kukwagalira ddala naye bano b'oba ozudde nti bo bakwagala kyonna kye bakwagalako tokitanga kale tweyanzenga omusajja omubeereddewo from day one tewali kyekiro abuuza ku bantu abatulaba amanya ne Rose Frank aba pulezidenti wa TikToker olwaleero twagikutte mu mwa enkoko tuli ku kooti twagala mukama waffe aveeyo olwaleero gwe bayita Alien Skin oba Patrick Mulwana olwaleero buli omu yasuza asaba twasibye tusaba olwaleero nsuubira gyavaayo ffenna kye twetaaga essuubi weeri I'm not sure because siri mulamuzi but ngaffe abawagizi be tulina essuubi ate tetumanyi kiri ku mutima gw'omulamuzi abeera n'amanyi ekisembayo okusinziira ku bibaddewo okuva kooti ewedde lwe yatuula tubadde tuli awo bakomplainanti ate ne bata kubiyinza okuba nga bikozesebwa mu kooti ng'obuzibu memba Alien Skin emisango ya Uganda akatambi eddwaliro lyakafulumiza olowooza tekigenda kuba nga kitataganya essuubi lyammwe eryokuba nti ebyo byonna byabaddewo but ngaffe saidi ya Alien Skin ne saidi y'eddwaliro tulina okuteeseganya kwe twabaddemu ndowooza mwabirabye n'omwogezi wa poliisi ng'abyogerako waliwo enteeseganya eri wakati yinza okuba yatambudde bulungi yesterday kyensuubira olwaleero yeyinza okuba ng'egenda yimbula Alien Skin kyebayita oba court bill oba kyonna kiki yes waliwo okuteeseganya okwabaddewo wakati wa ttiimu ya Alien Skin ngaffe ne ttiimu y'eddwaliro Nsambya Hospital mwagala mureconsilinge oba just mwagala emisango giveewo waliwo kyebayita okukwatagana okukkaanya yes wagenda beerawo okukkaanya oba biggwawo oba Alien asigala ng'awoosa waliwo okukwatagana ogenda obeerawo wakati waffe n'ab'eddwaliro but naye ku mulundi guli mu kooti looya wa Alien Skin yategeeza nti bali mu kuteesaganya n'abantu waabira ate state n'avaayo n'agamba n'akimenyawo n'agamba nti edda si bwe kiri ne bakomplainanti we bali era bakakasa nti munaba kubatuukira this time around abantu basubire nti mwatuukirira abantu abo ennaku zino esatu ze tumaze nga tuli mu kuteesaganya nabo nakukkaanya era kwatuukiddwako so olwaleero abaawo aba bagenda beerawo mu kooti naffe abasidi Alien Skin tugenda beerawo so tujja kulaba bali ekibava mu kamwe but okuteesaganya kwabaddewo okulaba nga tukkaanya ffenna tubeere nga basonyiwa muganda waffe tubeere ku layini emu Frank siyinza butakubuuza news police yaddamu ne confirm nti 18 others bali kuyogera bakiri abaana abo basobola okwewaayo omukama waabwe n'afuluma no bwe mba nkugambye nti tuli mu kuteeseganya n'ab'eddwaliro ng'ate eddwaliro lye lyagala 18 others yinzi bwe kiteeseganya ne tukkaanya baba tebakyabeetaaga Alien Skin okubeera mu kkomera yakwatibwa akiikiridde bali kuba ne mu kavidiyo kubagenda ku ddwaliro oba akavidiyo ke mwalaba Alien Skin teyaliimu bati bamukwata kuba nti bamanyi nti bosi waabali so bwe kuba okukkaanya nga kwatuuseewo era baba bakola ki bali baba babaggyeko emisango booli yabakiikiridde ye ne Julio be baliyo ng'abakiikiridde bano 18 others bwe mba musaba eddembe lya Alien Skin bangi kumwe ne ku mutimbagano hashtag ze mukola za free Alien Skin omwana Julio mumwerabidde alinganga atali ku ttiimu yammwe Julio tumumanyi oba ogenda mu comment section tugamba free Alien Skin and Julio kyetukola ndowooza gwe obusoma bubi oyinza okuba tobiraba naye erinnya Julio libeerako nze mbisoma obubi France obusoma obubi kale bubaka kibwowo abantu abalina essuubi olunaku olwaleero nti Alien Skin yalibanga yalifunira mabega w'emitayimbo buno obubaka mbuwa abantu abatagala Alien Skin abalabe be nti olwaleero fenga esaala ezaffe tumanya ajjavaayo then abaagala Alien Skin ttiimu Alien Skin musabe nnyo mwongeremu esaala olwaleero tusuubira ajjavaayo tusuubira siina bukakafu sikigalantingako sikijja kyogerako ennyo
oluusi akavidiyo katuuke ku mulamuzi nga talina nakusala musango agambe nti abawo yagambye ajja kuvaayo obuyinza bulina eri omulamuzi abuyina sinza abaho kale kanfunekoko nekubamu ku bannafamily mu mbeera emboosi ogamba otya boosi kayogera gwe toyogera kijja ogamba otya ng'okedde leero kedde omusajja ndi musaayi oli muwagizi wa fango leero kikyolowooza mu kooti eno buteebwa balina kututabuti balina baagala tebaagala oba baagala oba tebaagala balina ebigambo byabawo nobody gambayo anirule oyo bwotyo bwokoze kale bosaha ogamba otya kati mwetuli kati Kibanda omulaba tuvaawo naye ebyaddala tuvaawo naye Kibanda mullo bifuuse balamuzi kati wulira kano Kibanda omulaba oyo omanyi abaana be bali eri bali waka tebalina kyakulya Kibanda tuvaawo naye kyenyinza okugamba kyekyokka Kibanda ngenda naye zebankuba laba amagye gankuba amagye ewano amagye gankuba wano eremu bankuba batuuni awo obinyininyini nga bwomanyi nga bamugjawo nga Kibanda omanyi Kibanda waddala kati bo we baali bamuddusa netugamba ate mumutwalawa tebankuba batuuni nedda twali tubagamba Kibanda lwaki yajjira mu baasi ate lwaki mumutwalira ku 99 bategedde mwali muwakanya lwaki taddidde mu baasi bamutwalira ku 99 ne bankuba batuuni lwaki nzebamu nti bannaye omusajja tumutwalira mu 99 lwa nsonga nti ono omusango gwe gwanjawuloko yajjira mu gundi yajjira mu baasi lwaki bamutwalira mu 99 yakola ki kyenyo kye yakola mubeeremu nammwe ate bannamawulire yakola ki emisango egigambibwa nti gimuvunaanibwa teginnamusinga naye nga yakola ki abasajja tebaaliwo okubeereramu abalala nayegala musajja mumuleke talina ng'ate mwabayiwaneeno abaana balina okubeereramu solidari so kati leero mugendako kiki ekiddako singa tulinze Kibanda atuuke bibeera bibiri nanti dayo naye mwabamanyi waliwo essuubi lya abamu twavudde wala ttaano kati nze nabadde entembe ya nsenene sizoni ya nsenene nene ensenene zange ne pipa nazireseeyo simanyi nakumanya nagambye bama bati bagabba bagabbe nze ndi mukwasi wa nsenene abakimanyi mukimanyi embeera eyo mukyalo nkwata nsenene zange nazivuddeko bagambye ensenene kati balidde nazabwereere bangamba luli wakola losi lwe bamulaba kaji kasatiro anko balina bye bakolaawo kyeka balinga batwala omutujju naye era amaanyi bagalaba ewabesi gyolaba yaani anko olwaleero tugenda okumanya oba kituufu misango gye bamuvunaana gye tumanyi oba waliwo akakodi akalala kubanga omuntu akoze obwo obusango obusiibo cases bamweyimirira naye gye bamisango kikulu osobola okukoleza ababuli bamusabe pasipoti agiina bamugamba baye pasipoti agibaawo obusiibo cases mpozi nga balina kirala kye bayisaawo omusajja bamute bagala mulemesa nteba nti agenda kwesimbawo obusango twabukolakola kiri